This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Is ordering your stock from China, Turkey and Dubai stressing you so much? Is it taking you months and months for you to get your stock? Just 1, 2, 3 and trade like a boss you are. 1. Talk to Aran Global Logistics on 0740 152 331. 2. Let us know whether it's sourcing or sending money to a supplier that you would want. 3. Enjoy our unmatched customer service. Trade like a boss with Ryan Global Logistics. Find us at Nabugabo Street, BBC Building, room N412. Call us on +256 740 152 331 or +86 180 723 935 15 or +86 132 502 15685 or visit our website on www.rangloballogistics.biz. Rand Global Air Express Cargo. We move anything, anywhere. Nsisenkano y'abavandimwe Olw'omukaaga nga 3 January 2026 abavandimwe bonna gye basibuka mu Uganda bwe bagenda okweyiwa ebigogo mu Kampala. Jangu olabe abaana b'abantu Katonda bye yatondera ye kennyini. Kati bakodomi baffe, balamu baffe ne mikwano gyaffe nammwe temusigalayo. Mujje tulye tusanyuke nga bwe twebaza ne Katonda olw'emirembe gyaffe. Tosubwa ensitano y'abayimbi Reggie, Eddie Kenzo, Juicy Chameleon, Cindy n'abalala bangi. Enjambala white byeru byerere kubanga n'okuyingira kwa bwerere. Ale ruzungu kade kazuku tujikole sawa namba ruzungu. Ruzungu tugenda muza kujere kutoka ntoku ndimbuzi ndiye kuno ndiye ara bora babaddi abakyala wale somoyo manyembuto Katonda ya chembuto genda wedi waminge yabaweereza buno bukeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo. Kibwa ina guno omugugwa Musa wayitista premium detergent. waliwo wanagalie munda yakasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange. Yes, welcome to yet another edition of Kasuku Live. Olunaku olwaleero kyemmanyi mutulaba is Christmas Day. Lunaku lwa Ssekukkulu. Tubagaliza Ssekukkulu ey'essanyu n'omwaka omujja. Omanyi okayimba? Yimba. Tubagaliza Ssekukkulu awo oyogera. Tubagaliza Ssekukkulu ey'essanyu n'omwaka omujja gubeerere gwa mirembe. Na leo Merry Christmas. Happy New Year. Commando. Tusooke tuddeyo wali. Tubagaliza Ssekukkulu ey'essanyu n'omwaka omujja gubeere gwa Merry Christmas. Happy New Year. Commandero. Tugendera okoze olukawumbi ogenda gwa mu kawumbi k'embooko waliwo omusajja akuba akawumbi k'embooko ku TikTok okwo agenda kamuzeyi magala akawumbi k'embooko akubulire be balina okukayimba okitegedde. Bane tubagaliza Ssekukkulu erinnya magala tazibwawo bali kyewunya kitasimbwa gwayambadde musajja alumba muzzukulu w'Esseri Nakibuka gwe baazala mu 1919 n'afanga ennaku z'omwezi 24 omwezi ogw'10/1991 director founder wa Matabachi. Tugaba eddagala erigobo erijja omuntu ku mwenge amayirungi enjaga oyina tugaba eddagala erivumula ensimbu tugaba eddagala erigoba amajini mayembe byonna emizimu emibi tuli ku simu 0774 790 abagenda bandikomyewo fino service tuzimba entaana tuzimba ebijja tusengula abafu
tuli ku simu 0774 790 ya WhatsApp eri 0708 247 Mugazimbira da building company tuzimba ennyuma tukozesa obulunga bwamu tukuba peva tukuba 99 tunywako obuugi tulyako n'emmere tusamba ku simu 0774 790 mata bakyomukeya service erabirira ebudaabuda abalwadde olina taatawo maamawo sengawo kizibwewo oyagala kumukujjanjabira awaka ku ddwaliro oba maka ewaffe mutuleetere tulina amaka ge bayita home care tumukujjanjabira tujjanjabira ku ddwaliro olina taatawo naye olina emirimu mingi mutuwe tukuwa omujjanjabi n'amukujjanjabira mu ddwaliro ne bwaba waka tukuwa omuntu n'amutujjanjabira ne bwaba mu ddwaliro ne bwaba kumuleeta waffe mu maka gaffe tuli ku simu 0774 790 ya WhatsApp eri 0708 247 260. Onakola yo njagala twogere Christmas. Christmas wagikuza wakole mukuza Christmas. Naye gye nkyasinze okunyumirwa si gye nkyasinze gye nategeera obulungi nga yanyuma yali olwali lwa Sande Desemba 82 twagira wa mwami annango omusajja mwerabidde yazalo ekitiba process n'akinduka Buvuma bamuyita Majera Gerard Majera family ya mwami Gerard Majera awe ekiteeto kiwawu mu Busujju mbatumirako jjajja wange yali akolayo obwayaaya jjajja wono gwe watambulanga naye kibuuko oyo yafa mu 1990 mu Gumoyo nze obulamu bwange bwonna gwe nabeera naye kati yagenda naawe abeeranga nange kumugugu okugenda okukola obwayaaya n'opaka Semmimbi ewa mwami Majera kati mwami Majera baali bagagga eyo Christmas twalya bulungi nnyo ne basogola n'omubisi ne tunywera ku mmere teyabasosola teyatusosola era mwatuulaawo mwenna era ng'abanaku mubeera eri abaana ne babeera eno teri mugagga agatta banaku mu bantu era musigala ng'abantu ebintu by'ensente byawula nnyo baba wakamere kammwe era babaga munone emmere yammwe ne mutuula wali naye nga baatuwa emmere bulungi tebaatusosola nti oba batufumbire kawunga oba bijalo ne baatuwa bulungi famire ya mwami Majera ekiteete yazaala ow'ekitiibwa Prosperous Nankindu Kavuma eya 83 yaliwo ku bbalaza nagiya wa mwami taata wange Stefano Kalyowa egindi envuba awe maaso gejjeza n'obejjeza kati nayo yali nnungi nnyo kubanga wadde nali musiraamu bantwala n'ensaba taata wange Stefano Kalyowa yalina abaana be baba wange Nanjego Kalumba Mpalampa Lukooya Kyanda ne Kalyowa nga mwana n'omulaba ali bamwita Namuwaya ye waali nkutumirako Namuwaya obeera obuloba n'abaana bange baba Kalumba yafa Nanjego yafa mu Kyenda Christmas yaddako yali okulwakubiri 84 nagiriira Bunyaka yali mbi nnyo yemu kuzikyasinza okuntawaanya twalya kivuuvu n'ebikoola bya muwogo nga birimu ebikoola bya kamulali Christmas eyaddako twagirya ya 89 ya 85 twagirya wa mwami Ssemalulu etweyanze mmwe temwayina wammwe nti mutuula wano tetwayina jjajja wange yayina ewaabwe naye nga nze naye tetulina wafu yayina we bamuzaale wa mwami Kakonge wali ewa jjajja ekikonge kati ate ne ya 85 twagira wa Ssemalulu etweyanze oli muto ndi muto olaba enjawulo amaziga gakuyitamu kati yetweyanze twalya muceere n'ebijanjaalo eya Ssemalulu kati ate ya 86 yo neefuukira ddala nzibu jjajja yafumba mu Lumonde muva Kenya n'enkejje Lumonde wa muva Kenya
yakirana mu mukaaga lumonde muva Kenya yani yali wa yero munda eyo yo lumonde wa yero nze nanfumbira gundi bogoya omuto namunyiga namuzaako kati yakinana mu musango yaliwo ku Lwakutaano kakati eyo waliwo omwami omukyala muwala wange omwana wa Senge Umeri Najjuma Saala ayina mutabani bamwita Kyewo nkutumiddeko ne muwala wange Saala Nalwoga oli otya obulwadde obeerawo Kabowa kutumiddeko mutabani we yanjazika engoye nengenda nsaala ku muzikiti e Kasana bo ne bagenda ogira okusaba ku kanisa e Bunyaka ku St. Lucy naye yali kyennafuuka St. Lucy era yabuulira baali bamita Reverend Kakiga eya 88 yali ku Lwamukaaga ate yo yanfuukira ezzike ne Kamala twalya mawowoolo n'akawunga ka muwogo mawowoolo n'akawunga ka muwogo eya 89 ate yo yali mbi nnyo twalya enkenga za muwogo n'ensigo za ffene ng'enva enkenga za muwogo kyeki bosekula muwogo akawunga ne kagwamu ng'okunguuta waliwo obutagonda twalya ezo nkenga baba kati eyekyenda ne tulya omuceere n'ennyama awe eyekyenda ogenda otereera awo nali nkola mu kyuma wa Kaddu ntumirako family ya Sepiri ya Kaddu yonna gyeri oba omuyita jjejja oba omuyita taata osingira ddala mukyala mwanyina basude yali anikazi namyalo naye ono gwentumira yennabiryo yennabiryo gwentumirako oyo omukyala yandaga omukwano nga mwana wa mugagga nampa no ku mugaati gwa Tip Top family ya Sepiri ya Kaddu nkutumirako yonna Tip Top yali y'amaanyi nakati since 1955 ngandudde omulaba akyaliko katale kwali ne Hotilofu yamusinze Hotilofu ye mulaba Tip Top ya bagitunda naye yali ya Jinja Green simanyani kati ya 9 bwentandikira okulya Christmas etegeera nali nkola wa mwami Kaddu eyo twali ennyama n'omuceere ne jjajjaawo ye Christmas gye yasemba olya okulya ya 9 mu ogumu nagirya bwomu nga nina ewange nafumba ettooke n'ennyama osobola okufumba nze siryanga osobola okuwaata ettooke n'olisaanika bulungi nensaako obuwumba obukazi nenteekako n'akasajja nze sirya mmere eterinnyige kitegeeza kati tosobola yingira bino byetugaa nti ettooke eminwe sigirya ndya nga yakyankya nsuulemu naye kati kankugambe eyaffe kati awaka eyaffe essaawa 4 eba ewedde okunyiga ez'okumakya gye mugenda oli ekyemisana tuli ekyemisana ku 7 mamukeera lowooza byakulya ate ey'okulya ekyeggulo 10 eba ewedde okunyiga nga tugirya nnya ne muli eri ettooke ebboobeezi tetujja mmere eteri era nze ebbanga lyemaze mu bufumbo sirya mmere eterinyiga naye nze emmere enyiga emboobeezi yali enzise twagenda eyo ne mukwano gwange Izido yali agenda kyala wa ssenga wa Maria eyo Masaka ali ekifo kye bayita Bukoto eyo omukazi n'aleeta ettooke nga lirina engeri gye lifaananamu nga yalisizzaako oba emirundi emeka nentunuulira ettooke nti ebiseera ebyo nina alusa tunuulira ettooke naye baŋŋamba alusa mwana gwe tolya matooke manyige nenditunuulira nenga nelikuyita n'oliyitaba neŋŋamba ebinaddako tunaabisanga mumpe ettooke kati eryo ffe lye tulya nga ndya ttooke naye okuva ebukoto okugwa ebugwi wano ewalwasa wano e Masaka twagula tippi buli we nasanga nga toyi nga nnyingira bannaayi olubuto nga lwagaanye olubuto ne lusooka lunnumira ekyengera mu jjaamu waawo oyagala agenda ku kibuga kya Mugwanya okuba olusiddiranga matooke manyige tolya matooke nayiga ag'eminwe ngalya naye gano amanyige sigalya kati nze sirya mmere eteri nzizeeko ate baku kyamanyige sirya mmere eteri nzizeeko naddala ewa waliwo gwe nasanga ye ng'agamba waliwo abafumba amatooke mu kaveera nze ate era nago naye tali eyo mmere tagikwata nze ndya mmere nga yandagala nnyige nzizeeko
ate n'omuceere nze ate bwe ndi ettooke nina okuba n'omuceere bwe ndi omuceere gulina okubaako ettooke ekitegeeza tolya mmere emu nze sirya mmere era ne bwe mba ntambula nina fulasika mwe baginteera kati mweri mu mmotoka mweri bwe mmanya nti gyendaga njandwaayo nera zibya olunaku oba nina okulya pozi ogambye essaawa nnyo emmere eba eyidde mwemusula mulowooza mmere ate bwe mba naatambula bagiteekako bagisaako ku 10-12 ng'eginze nnya baba ebeewo egize ekitegeeza nti muzeeyi Magala omuntu essaawa yonna waagwira ewuwo emmere ebaawo essala libaawo nenva era nze sifumba nva tetulya nva mbu olw'okuba tuli bana bwe tuba abana mmanyaze kilo 3 ez'ennyama abantu bana anti eyange yo kilo efumba box yange ya kilo nimanya bano bwe tukyaza bano bwe batajja tugiri ekyeggulera kati soko lindeko muzeeyi Magala sobe tugenda empola on any given day teki ku lunaku lwonna lunna olukya toliko sande oba mande oba ki ennyama bejja kiro eba yiyo kiro eba yange gwe omuntu omu olya kiro y'ennyama ne bwe mba ngenda kulya tunaalya enkoko kati olw'omukaaga ne sande balya nkoko naye era nze ndya nnyama enkoko nze ndyako kiwaawaatiro na mpingiri kiro ye ey'enkoko I mean ey'ennyama naye gwe onookogga ani abadaga nti njagala kkoga ani asasula abakozi naye kiro y'ennyama teba nnyingi ate erimu ebifi bina kiro y'ennyama ekifu kyonna ekitegeera erina kuba kwota va ku bino obufu n'okoze eno ne kidda eno ebyetooloola mu sowaani tebabiwa nnyinimu ennyama olina kukoza wenisubi ne kizigala wookisanze naye wagamba bino ebyokwetooloola gyebaleko seogamba otya okuba kiro y'ennyama buli lunaku kikoledde emyaka 3 n'emyezi 10 nakitandika 22 ogwokubiri 95 kati n'olunaku lumu myaka 3 emyezi 10 olunaku lumu luweze lwaleero abasajja mulina embuto baaba kati naate ogwoli kwekyo ne bafumba ebyennyanja ndya ku kyennyanja naye kiro eyange yo tekwatwako era ogirya era njirya ennyama eno ogyagala nnyo kiyako wagyagala nnyo nga mubonaabona ne jjajjaawo ya buto manya njiridde bukulu nze ebbanga lye nabaana ne jjajja ery'emyaka 14 tetwalya ku nnyama enkuleka gye yagendanga n'asaka obwenda bw'embuzi n'asaka omutwe n'obugere bw'embuzi ne bamuwaamu olubimpi ate era ne bwe nagendanga nga nnimye enkoko nga njifumba ngera jjajja nga tugitunde tugule ebyennyanja kati ate ng'ejjajja gye yali talya nkoko ng'ate naye kina bwe njirya nze nalimanga enkoko ne njifumba ne ngitambuza ku kyalo naye ng'ate nina okugula ebyennyanja bye tunalya n'ejjajja ekitegeeza kati gwe osobola okulya kiro y'akawunga siri mu lugwala ate lwaki byaba lugwala akawunga kati gwe tolya akawunga ate ntya nga lwaki nkalya kati kiro y'omuceere ogirya sigirya naye hafu njirya hafu y'omuceere abantu naye ze nange hafu sigirya nze hafu njirya ng'eriko ettooke nze hafu njirya zikye sirya makolooni bintu bwe bityo chipusi biki nenze mmere ettooke n'omuceere mbirya mu bwetaavu birya akawumbo kange nkalya kati ekitegeeza bwe nkukyaza ewange ennyama erina kuba kiro erina kuba afu kuba nze gye ndya ekyemisana n'ekyeggulo afu mbadde manyi nti olya kiro emu ekyemisana ngula kiro gye ndya ekyemisana n'ekyeggulo kati ekyenkya ne ngula ebyenda ne tubiyiwa mu matooke kubanze kati wano wendi anyway nze ennyama sikyagirya nnyo nze njirya kati nkali ngenda myezi ndowooza ngaoba mukaaga ngenda myezi 6 sirya nnyama muganda wange n'okujja wano nsoose kulya nnyama n'okujja wano osoose kulya nnyama nze sisimbula waka nga soose kulya kifi kya nnyama nga waki bagibugujazaakawo weereetera ekyovu ne bansenerako nensimbula nga ndidde ku nnyama
oleka nga saasuzeeyo ate ramba njina mu fulasiko kati nze ondaba nze mu bulamu mpoomerwa ennyama mpoomerwa ettooke n'omuceere kubanga twabirya bukulu mbiridde bukulu benkula njagala kubanga ggwe ekyaki mmere nga ndya ennyama bwentyo nze ndya nnyama nze n'enkoko nze ne bwondyako enkoko nsobola obutanyiiga noba oli ebyennyanja. Shukra Herbal Solutions Katwe be bakugu mu kujjanjaba endwadde ez'enjawulo nga bakozesa eddagala ly'obutonde. Gw'atawaanyizibwa infection, jangu ofune infection pills mu bunnambiro. Gw'omukyala ayagala okuseereza erigenda emugga, jangu ofune ka wet and sweet ne ka moss squat. Owone okwogerwako nti emmere gy'ofumba yeesirira ate gwe ataakyalira nsiko. Twakukoleddeyo ka pulling oil. Wabula tulina n'akasenge akateeketeeka obulungi omuli ne basenga abakugu okukuyambako. Nawe omukyala ayagala okukola kibiini bw'aguuga, twakoleddeyo ka clit oil k'osobola okweyunira. Omusajja gw'ofuna yadduka, tulinawo kaggoonya abenga kuggwe kwafiira. Wabula Shukra yakoleddeyo ne ka superlock oba kayite nkusibidde awo. Ate ggwe omwami ayagala okuwangaala mu kisaawe, Shukra yakuleetedde ka stamina booster ne ka strongman. Wamma bakutende nti omupiira gw'osamba tegwetaagako VAR. Ate n'ekyenjawulo gw'atayagala by'amasabo naye ng'otawaanyizibwa amajinni oba ng'okozesebwa by'otategeera, jangu ku Shukra Herbal Solutions. Tulina Shaitwan Killer, Zait Zaitun, tulina Mukaali, Perfume Majimuwa, weesiiga eddogo n'amajinni ne bigenda. Byonna ojja kubisanga ku Shukra Herbal Solutions. Tusangibwa e Katwe kumpi ne Pure Waragi. Osobola okutukubirako ku noti 751 84 43 14 oba noti 777 74 85 73. Shukra Pure Herbal Solutions. Afrigo yali go wali oyima mu Afrigo wandyako ennyama tabaala nofa balujja ku sekitulege twalukwiranga ku sekitulege anti laba ita sekitulege anti ya Afrigo kinana amazzi g'ennyama ya Afrigo volume 14 ya kinana mu mwenda gamubambula omuwa kandi ya Afrigo yakubanga buli mwaka ngefulumya volume era iteekako volume 14 kubanga mu kinana mu mwenda lweyeza emyaka 14 era kuva mu 75 era ye volume 14 sekitulege amazzi g'ennyama tewajisuna keno sekitulege amazzi g'ennyama ey'ekikongoliro eki sekitulege bagisibisa kikongoliro n'omukebe sekitulege ennyama abadde sekitulege osimba omuti wali n'oleeta akaguwa ka goozi n'oleeta omukebe ogwa blue band n'ogukubamu ekituli n'oyisamu akaguwa ka goozi bwoti wansi n'osibayo ekikongoliro. Kati omuti guno mukuddayo kana akakebo okaziika omuti guno mukuddayo bwe guti guleega kano kwa goozi kwokuba sekitulege amazzi g'ennyama gamubambula omumwa gamujamanyi sekitulege kyeki sekitulege kika kya ndongo naye ey'omu ttaka sigimanyi sekitulege singa wategako kamasuka akakwata enkwale wabona bannaye enkwale bagikwata batya anti oteekawo omutego gubayita ogwa masuka enkwale kyeki mu luzungu kekagubi sipirombo squiro kati oleeta omuti bwoti enkwale si esquiro pigeon yonjiibwa guinea fowl eyo nankani ate davu si yenjiibwa davu yenjiibwa pigeon yenjiibwa davu ye nankani lyejuba davu juba pigeon njiibwa olw'ensonga egaali flying pigeon akawero kayo kaali kanjiibwa ate najivugako waliwo eggaali nga bagiyita flying pigeon
eno yenkwale eyo bagiteza kamasuka bagita quail mu luzungu kakano wano si quail eyo quail kankikugaziize kaka kitegeeza omuzigo yagamba quail omuganda n'awulira enkwale naye omusajja oyo yakola ebintu ebyo lunguja This is Lunguja nti wagambye Lunguja. Wano Lunguja. Kuma omuzungu yagamba ise long journey. This is Lunguja nagamba gambye wano Lunguja. Nenzo omuntu gwe njagala olaamu ebyo Oluganda. Omuntu ye yayiye ebyo ebigambo ebiwemula. Gwe njagala olabako. Nyala mulabe muweyo ku ssente. Alabikanze wanze. Gwe wabireeta. Kati ekigambo nga Andi bade jara njakubuza kyava ko ki nedda mufo kyo gambe bina no gambe ki nedda etafali asi tafali kigambo kirala makugunyo so kita makugunyo bakire kiriko ti tafali etta tampeku yali jakumanya ebyo ebigambo ye yatula wansi n'alowooza atya nti bali baliyita bina ye n'aliwo ekyo ekigambo yenze ziwenze kati bino ebitundu by'ekyama byo byava ku kyoyitibwa ebyo ebigambo bibagamba nti byebiwemula tuyambo bituddiremu kati wane ekyo byebimera mu bwongo byebyo obwongo bwange bulowooza ebyo obuzibu nina abaana anti abantu baŋŋamba kati ojja kabaaya bwajja bemumubuuze ansa aziyina nani munne abani kojja be balina anseezo twabawa obutabo obwo babivuunule fe twabivumbula mbone babinnyonnyola andi bale jala kuva kuggwe kwennyini otubuulire kikugira kitya mu bwongo nti ekitundu ky'ekyama kino mu kifo kyo kiyita kino gw'ate okiyise kino byembeera ndowooza n'ebyo kalirinda kabani kojja wa muganda kyate yakituuma ekyo ne kojja kabaaya bino bimmenya simanyi oba mu library ya Buganda ekitabo ekyo gyekiri mubamu ensonda ya ebiwemula kati nze eyo bemanya nti gyekiri eyo byenjagala nkikuwa n'okigula kyammeka mitwalo 10 ebiwemula kimpe emitwalo 10 ngenda gikuwa yagiteeka ku ssimu yo kireetedde lwoddamu okujja lwoddamu okujja tugenda kugenda Father Chibi oyo menta wange inaye akatabo okateekamu mu mmotoka okampa tukomawo saagala tandika okusomesa abantu wano bye n'abansomye era Father Chibi namulabye wa Saminsa akisemakula nga be bamenta bange menta kyeki ebyokulabirako nze Father Chibi kyakulabirako kinene era nze ye muntu gwempuliza nenteeka mu nkola kati Christmas tukomye ku ya 90 eyo twali 91 jogambe gye wali awekka nalyanze ka eyo nagula ennyama muteeke mukyere twalina gwa kayiso nga guzimba kikopo kimu osaamu amazzi ebikopo 4 ne guzimba guti n'olyoka olya awo ennaku bwekuluma bwogamba kale senga jjajja abaddewo n'otulika n'okaaba kalino bangi bali ku kyeyo saawa zino omanyi nti nze jjajja wange okuva lwe yafa wayise emyaka 34 n'emyezi 2 n'ennaku 12 nedda 24 luweranca buli naku nina omwogerako era mu bimu ebyamuŋŋatisa ku mannya gange nga nozibya nga simwogeddeeko wegatako nti muzzukulu w'Eseeri Nakibuuka nze jjajja wange njagala olunaku lwendirekera omwogerako nga ndi mu mbuga banzinze ogenda omusisinkana nze nasalawo okwogera ku jjajja wange okuva lwe yafa otuuka kati olunaku lwe balinziika ate si lwe balinziika kale lwendisa omukka ogw'enkomerero kuba si lwe banziika kuba malinda mala ennaku 4 nga nfudde awo kati nze namwagala nnyo eya 94 nagirya 92 nagirya nzeka 93 eyo yali yasanyu nnyo Ssaabasajja baali
twali tutandise okulaba kabaka waali 93 94 teyampisa bubi 95 ate eyo yasukka nali mmaze okuwasa mukyala wono mama Nabatanzi naye waliwo kyotatugamba mukyala wo twamulaba ku luseke nyamunyamu abantu ne baŋŋamba Magala yaggyeewo omuwala naye kati mukyala wange gwe bayitamu omuwala oyo si ye maama Nabatanzi kakati maama Nabatanzi gwolaba mukambwe ennyo era singa namanya nti gwe sijja naye nandibadde buli kamera weerinja ekweka oddayo nakwata amalaka nali naye akwata amataayi oyo kale n'okukuba mukyala wange oyo gwe walaba gwe muyita omuwala omuto ne wamma gwe tewamulaba mukyala mweru baati akola exercise sima yatandika bino ebyaba basire queen andi exercise yenze bba teri esinga ekyo mukyegatta wangi kale ekyo nkizizaayo otegeeza kibongamba nti exercise aninze bye binzijira mmo nze Mzee Magala bw'omanya ebintu by'embandowooza abantu oluusi bananga ensiriikidde balowooza ndowooza by'amakulu kumbe ndi awo ndowooza naye Mzee Magala oyo abeera atya ku ssaawa envannyuma ebintu ebyo binnumya omutwe nze by'embandowooza byokka era wentunuulira omuntu ne nga naye nno bwa siriyasi bwe asabiriza atya omuwala nti nzijaamu byebyokka ebinnumya omutwe sirina kirala kati wali obadde otegeeza ki bw'ogambye nti akola ki ayina ggwe kitegeeza omuntu bw'omuwa emirembe kale wulira obwongo gye bulaze n'otobogoka n'otofuuka kadde n'otofuuka katwatike kwata bikkisaako eyo kitegedde kyentegeeza kitegeeza kiri kikyo mugikwatire mu bbanga bwe muti tunaatera okumaliriza butereevu mube nga abasomako ng'ate baasoma munnanga abantu basoma kkula tebasoma bikolwa okimanyi ekyo abantu gye bali bangi ku zi university basoma kuyita bibuuzo naye nga bwemubuuza bye yasomye abikuddize mu practical tabimanyi awo nno Victoria University webasingidde kuba ekuwa hand zone okisoma okirabako awo kyekituufu omuntu kiyandibadde naye omuntu n'ava ku ssomero n'abuuza owa pitu nzizaako kitaata ng'asomera emyaka 13 ja primary 7 ja secondary 6 kati mukyala wo omufuna 95 ekitegeeza Mzee Magala katonzaali kuba 95 nali ntandika bebi kabula kata bakuzaala mwaka ki 9 musonze waffe yazaalira ku myaka 14 katono okuzaali naye ate 95 nali ntandika mukyenda saakwana P1 nze mukyenda saakwana nali mulenzi mukyenda wali olina emyaka 14 ekyezo era wali osobola okunzaala wali osobola okunzaala kuba awe nali nkyali mu nnaku ya jjajja naye awo nali ne jjajja naye awo ennaku yali teŋŋanya kwana muntu wali munaku nnyo naye waliko omutini nze nno kankugambe nava ku kilo 5 myezi 7 nempeza kilo 18 kati olina mmeka 10 noonyayo 10 lyokka mbireke ng'oli munene nnyo ate nga nkyayagala nsingewo nali kano kati ndi kino njambeere guno wali kamagala n'ofuuka kimagala kati njagumagala ogunene wafuuka samahongo naye abayo omutwe mubi waliwo ekyanvumye nze samahongo kitegeeza kyadde kinvumidde ddala samahongo mubi ali mu firimu ya Jackie Chan eya 88 samahongo kyanvumye nnyo yali muzanyi wa firimu ekya samahongo bandikivumye gwe sinzi nze nedda kirina kyekinzijako nsigala nze Magala nze ekivumo kyonna ekisobola okunnwa muntu kuŋŋamba oli mwavu ng'ekituufu saalidde naye ne bw'oŋŋamba nti oli mwavu ng'enkandeseeyo nnyama sinyiiga
nze katamba n'ennyama mu sepiti ng'amanyi bwe nzirayo ngenda jirya ekisigadde oyinza okunvuma wala buzeeyi mbagala ogw'obulamu obusobola oli asobola okuvuma ekikumeya kimu kuvuma nti omwavu oyo bwe nayogedde nti njagala bansuulira abaana abantu banvumye naye neewuunya lwaki banvumye nakati nkyakyebuuza naye nendowooza oba bwavu nabo bwe bubatawaanya omuntu yenna alya nakkuta yandibadde n'abazzukulu abataliiko akaayanira kuba nze mba neggolo lyakaceere mba neggolo ly'ettooke kati tugenda awo ogiriirako omuntu gundi omujajeegaana okukusumagiza noga kati singa wano ninawo bazzukulu bange naye simanyi lwaki abantu banvumye omuntu yeetaagayo bazzukulu be nga babe abaana abawala abeegaane kino okiddamu nsaba Katonda funa abaana bange bana babafunisa embuto bazeegaane abaana bwe babatwale lwenfudde obeere n'abazzukulu nanti ekirala ky'abazzukulu ekyo kati ate abantu kye batamanyi abazzukulu abo bakuyamba obutakaddiwa kakati gamba nze ninayo bano naye balina obuyambi tebanyuma oba ogirawo nti babatutumye pwega tobaseeti nti babo naye nabo banyuma okubeera awaka kati mbaddeyo neseewa nenanyunja nekali kawala kange kazukulu kange akanakitende omu muweeka omu nemusitula ono nemussa mu kidomola nemusika ng'olomuzannya osika ebidomola muzukulu wange omuteeka mu kidomola owake wange wonna wase meeting waki tebabawa gaali anti ate oba otoba jjajja jjajja ow'ekyalo abo bajjajja ba Kampala Kisaasi Muyenga olina obuyimizaawo bwa jjajja obw'ekyalo ono ku mugongo ono wano ono osika kidomola bemudduka bemugenda eri omala ate n'obeera ente n'obeera ente otya mbatomere mwo nekambuuze kati abantu oba lwakuba tebamanyi muntu jjajja kyekitegeeza jjajja kitegeeza kukola bya kisiru ng'ate oli mukulu kubyemu akafaananyi omaye okufuuka ente kati jjukire kanina pasikala mweno waggulu ku compound ng'onooba ng'alya ku bisubi mbatomereyo n'otomerako ne kagwa ate yakaabirawo ne gakaaba ate n'ofuuka omuntu olinoba jjajja kale sigenderedde kati bakusuumuwa kakati nze ekinnuma nze jjajja wange kukkiriza nga nina emyezi 2 ng'asula mu nju ya ssanja bagiseresa byayi omanyi kyekitegeeza ekyo ekintu nga ne bwaba ye yennyini omu ekyokulya yali talina naye n'agamba ngenda kukutwala agenda kuntwala era nange kakati ate nze abange nze olujja lwonna naluyisa ensawo za semiti 283 kati lwensikako ebidomola nange ndaba nga kyenasemiti nga nkifunamu kati nazimba eno waggulu eno awali compound gyenkyaliza abagenyi fuuti 5 ku 140 naye byo waggulu nazimbisa na maxpand kati eyo gyenzanyira ebyente eno nenzanya ebyemmotoka ate oyo omuntu weewalanga nnyo okufa nga jjajja we bawooza tetwamwetegereza jjajja yafa muto naye namulaba yazanyanganga naffe naako akantu nkaagala era nze kyova olaba oseewa nkomawo naga maama magala buuyo akomyewo akuyita magala bagana mugala jjajja kati yamanyi oli atazanya omukyala ye jjajja era abagala jjajja agenze kasana magala akomyewo kuba kati yamanyi jjajja tazanya yalaba bazanya ne magala abo bwe bazzukulu benjagala naye kati dakiika 2 kitaabwe abatumiza otegedde kyentegeeza njagalayo bano abeegaane nga n'omuka bw'aba ayagala obbalaba alingizaako balingize abo bo njagala aba bana
obeere nabaawo male kufa bawoze twazaala wano abaana tubakimi ate era saagala muntu abagaaniranga bagende nze ate ne bendi bamulamu mukama nampa omukisa ne babansuulira ne bakula omwana kitaawe n'amunona sina kyenjagala kumpa asitayibanga akkiriza nti ye taata we nti nkule n'omwana nkuze omwana we tubeere babiri naye abantu banvumye bwe sitegeera obukadde magezi nga wakula ogayina naye bamanyi ki ekitegeeza omuntu okuba ne muzzukulu mb'osabira otya omwana waabwe omwana be tutasabira bizibu abo abatalina basobola bakuliza baana tilwaki omwana wo mukuba ekisiraani fe abaffe bwe bagenda ne bazaala ebituufu babba baabwe tebabatuwa kyentegeeza so bw'ofunayo bano abayaayeyaaya n'amusimba olubuto mu kikaali nga bali mu ndongo kirungi kama abaamukukwasizza nze benjagala ekyo kiddamu kyensabirira fune ku mwana w'omwana wange nga talina buyambe kuva gye bazaala kitaawe kale emboozi ya Ssegukulu beetyo beetambudde naye yeeno yekyasinza okunnimira eyaguno omwana Ssaabasajja Kabaka yagimpadde Katikkiro n'aginkwasa Oweekitiibwa Isirayiri Mayengo ye yampise. Oli mu ssanyu? Ndi mu ssanyu eriwedde emirimu. Ssanyu lingi nnyo olunaku lwa leero. Engalo papa enduulu nkubye nnyingi. Eyo y'ababbi. Omayaga ate eyo y'abagenyi. Hanti ye ssanyu. Yassanyu. Ssanyu lingi nnyo olunaku lwa leero. Engalo enduulu. Merry Christmas and Happy New Year. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Mbeere bulungi mwera. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the host, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. Ruzungu kade Kasuku tujikole sawa namba Ruzungu. Ruzungu tugenda musa kujere kutoka ntoku ndimbuzi arabura babaddi abakyala wale somuyomba inyembuto katonda yo kyembuto genda weji waminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kiba alina guno omuggo gwa Musa wayitista premium detergent waliwo wanagambye munda y'akasajja kasendi kalimba bannange